covid yazalimu atulimu afuuse waffe kati twamu owuninga mpulira gwatola bakuvaako netteeka erikumira awakaawo aje tukusanze waka era ndowooza tulayogera ku maka abamu bali batya ojjeeko gwe balamu si kubanduulu kalantiini ebayisiza etya twagimanyiira kubanga kalantiini eno tugibaddemu okuva mu nsiko emyaka 5 twabeeranga yo ate yali opposite nga batusiba misana ate tutambula kiro eno tutambula misana batuziyiza kutambula kiro kalantiini yali mu lutalo emisana nga temutambula kiro era enjuba bwe yavanga kugulu ng'olwo obudde bwamuyeekera bwe bwakyanga ng'olwo magye gaabali gabanoonya ate tebajja kukwata gabafefetta kubanga twatuuka n'okubba emmere awo erwamata awo omusiringa awali enkambi yali nga 10 naye bagenda okukeera enkyanga ekaazi nnya zonna twazisimye twazitutte kankuwulire bulungi ekigambo mpulira ngaakiweebudde ekitya gwe haaji ate mwabba mutya emmere necessity where there is necessity there is no law ewali ekyetaagisa terikyakola mpulira nze siyinza kufa njala ng'emmere eri wali kubanga gwagamba nti ate yagundi erowangaliddeyo bbanga ki bulamu bwange banzaala mu disitulikiti eno mu ssaza lino ery'ebulemezi mugombolayo kapeeka oze okuze osambye akapiira muno obupiira obukujjako nga ndi mu masomero ng'omusomesa naye saakuba nnyo ku mupiira genda wala naye ng'ate mu gusomesa obusomesa ndimo n'okusomesa wasomesa Museveni yanzija mu ssomero okunkuba mu nseko saali kifuufu mukama wange nali manyi mwali balenzi ba ku kyalo omulenzi ow'oku kyalo oyinza okubeera ku high command oyogereko ki high command ate nze ngimanyi ke kakiiko akafuzi ak'oku top y'olutalo mu lutalo gwe n'obeera ng'oliko kibaleetako kifuufu mpulira Museveni abakula yati yajja abogereza muwulire yajja kusomera weetwalanga mususi bw'amenvu senganga okuwuliako gye basogola kitaawo wali obulabako ng'agenda ayita ku kyalo timujje mususilako amenvu beereeta bokka akawo k'amenvu kano ke kamuleeta kubanga amanyi tajja kwesasula limu lya lubuto limu lya kibbo enkola ya limu ya lubuto waaye okusigala ku lubuto olukalu kagende ensunsuzeko oli nga bwensamba amabidde n'alyako bwensamba bwawulira nga obututeredde tukozeko bye tukoze kalina katuge tukole ku mirala yakitegedde ensi eno yatunyigiriza bwemutaali kubanga twefuga mu 62 nga nze ndi mulenzi wa myaka 2 obutebenkevu ne buggwawo bwatandika mwaka gwa 64 oluvannyuma lw'amasaza gaffe buyaga ne bugangazi okugwa kakalulu ne gaddayo ebunyolo ne gava e Buganda mu 65 Obote n'aweera kabaka yekka ekibiina kye batta nakyo omukago okuyingira mu gavumenti Obote yafuna obululu 37 ne tumugattako obululu 24 obwavu e Buganda obwabamemba ba parliament okategedde bulungi kale nno n'olwekyo netutandika ogendo kakananga abe mwaso omukago ate gavumenti agibagobyemu n'ekibiina akiyiza eki akiweze twamuyingiza nga tukyalina mu nteeseganya Bulaaya mu 62 kale nno bekyaggwawo ekityo mu 66 ate asalawo okuzinda Buganda alumbye kabaka meya 24 masasi ganyoose bafudde kabaka waffe Katonda amuyambye n'abuuka olubiri n'agenda
ne tusigala ku bugubiri ne tuba emyaka gyonna 5 gyaggwako nga tuli mu state of emergency. Emyaka 5 nga tuli mu mbeera eringa ya covid state of emergency. Wonna bakwatira okukira mu kaduukuluuku lw'obulungi bw'eggwanga towoza ate nga kugambye wonna bakwatira nga gavumenti ekwetaaga luzira towoza ati kyeyesemateeka gye baateekawo okukwata obukwasi bakwata ku lw'obulungi bw'eggwanga ngoza twagenda twesiimidde kaakati mu myaka egyo 5 begiggwako Katonda n'atuyamba ne zireeta Idi Amin najja amaamulako Obote ne twesiba empina mu kiwato ne tuzina ne tubuuka era we nafuna n'omukisa okulinnya ku ttanka nga siri musirikale ikampala ate tuba twagenda kujaganya mwagenda kujaganya mwesiba empina ne muwalampa mukyalo twaziyitaga baluweti ojaganya embeera eri Amini ayingidde kafi bamugjeewo ekiba bijjeewo kafi kigambo kyadda n'omuzungu yakirina mu mwaka gw'61 omungereza yateekawo kafi zenalina wataata Masaka wali entuuma Buganda bwe yali erangiridde okwekutula ku Uganda kati ne batusindikira abasirikale bajja balawuna kakati ne mukola wona ogwo bataata ne bagamba nti owa tunamanyanga tutya abasajja nga bazze ne basiba ekyayi ekinaategulula okutulaga nti ebweru eriyo abantu basiba olwewati mu lujja omalako olujja oyingire omalako oluguudo oluyingira olujja anti bw'okitomera ngeri kisiba ebirebe nga nti baba bagguse anti mugigamba tetwalabako naffe twagala kulabako lwaffe naye sooka weegezeko ku covid olabe kyakoze babagamba naffe katuyingire mwayingira mumwagala covid tumukozese ng'olupimo mukozese ng'olupimo okulaba kyetweyitira kimweyitira bekifaanana kale nno ekyo bwe kyavaawo ate abadduka eno abadduka Idi Amin nekibatwalira emyaka 8 nga beekuŋŋaanyiza Tanzania. Nyerere n'asalawo okubawa obuwagizi bajje balwane bamamuleko Idi Amin kwe kulaba nti okuva mu 1991 olutalo lwanyinyitira mu mwaka gw'79. njagala kusimbawo akati awo nkudze wali nze ku byendowooza kale byempulidde era byenzize enjiga Amin ate ye yali mubi nnyo nze bwendowooza naye tekiwoomera matama abiri anti oluganda olutegeera gwoli wa kinyomo tekiwoomera matama ameka abiri. One man's meat is another man's poison. Yes. Omukuwanuuza nga mwesiba ebisensa Amin agyeko kawenkeni ate ffe tuwulira nti ate ye gwe mwazinira amazina ate yali mubi nnyo embeera mu kaseera ke yali oyo oba osinkaganya yali omunywanyi w'oli mpulira ate bino ebimwogerwako si bituufu tiyanyigiriza si kumutira ku liiso ebyobufuzi mbirabye. Amin teyali politician, yali trained soldier, ate trained by the British people. Era nga atambulira mu mateeka ag'embeera eyo naye buli gw'otunuulira abatulugunya ye yasooka okwewaayo mu kutulugunya kubanga nange obuyekera mbubaddemu. Abasooka okubeera mu obwo teyakubuliranga nti ŋŋenda kuyeekera nga nange bwe saayinako gwe ndaga nti ŋŋenda kuyeekera. Beekanga weekanze nti omusomesa w'egini taliiyo, yagenze n'abaana n'abasomesa. Omusomesa w'egini agenze tebaddamu mulaba mu byonna. Bw'obanga olya emmere n'agamba tomalanga galya mmere ya mwami Nadduli ate nodda ku mabbali n'okayita akakuunyuulu
ng'ate wavuddeyo ng'okkuse mpulira kale nno Amini kyeyasooka okukolera Obuganda kino kwe kusalawo azze enjolo ya baffe okugijja e Bulaaya gye baali bagisiise mumuwagidde n'alaba nga ekyo kirabo naga nti ensi tejja kutereera ng'eriko omuzadde waayo ataliimu ebiri byenjagala okuwulira kyenjagala nkubuulire kulaanira Bayibuli mbisomye tekisingolizinga ku kintu kimu ekirungi bwe kijja aida bw'okikola obubi nekikufuula ekibi oba okikola obulungi niweyongera ogenda maaso n'obulungi bwakyo kubanga gobe naayogerako oludda olumu ofaananya ng'agamba nti n'obwongo bwange kyebwalaba bakunyigiriza ku kisenge okulowooza ati bye byaliwo byokka mpulira no kaakati agi oyingidde mu lutalo ovudde mu mbeera ebiseera by'omusomesa ebyo tebyali bibi yali muntu mubundiivu mu society naye ogenze wa Museveni n'ebikunyigiriza mpulira akawa embeera yali etya ng'oyingira nakati embeera bwe yali muli eyo mu nsiko nsi ovudde mu busomesa tokyakuba kikalu muli eyo mwewalula mu bisiko n'amakugunyu oluusi nga gayita ebweru paka lwonofunayo ekiwale n'okiyuzaako ebiwero n'okikuba ekugunyu nemukulaba bweru baba bagayita kataasa n'okubamu akataasa naye nga omanyi Omuganda agamba nti ekikoze omulimi kyekimunyulula olutegeera bw'oba olafuna temasa kabala simba akoola naye bw'otunda olaba bw'okomawo n'onyeba kati anyulukuseeyo naye nga yakogga lwakiri kyeyali akola oba twayita amakugunyu obwereere ne tufuuka ababbi b'emmere gye tutabbangako tebakitulaganga naye ekyo ekitonyolodde bebamu olwaliro eddembe limweyagaliramu tweyagaddeko kyetweyagadde lwakuba tulina byetuwogera kale era kyenjagala oli musajja mukulisitaayo okiwulira Bayibuli yekugambye timunaafunanga birungi byereere n'ebibi mbisiimanga ate ngiyigaddi eryo linnya beŋŋamba nti muntu omukala mojja mwogeddeko omuganda mwogeddeko muyindi mwogeddeko mujaluwo mwogeddeko diri term it is a terminology ti muntu na wano Bayibuli naye bwekugamba ne Qur'ani bwetugamba kino tujja kufunanga gotototunulira onalangira eno situdio si yabalokole Yesu yandabikira ng'omukono gwakono gwa Sitaani tagusalangako Yesu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ogwa kkono ogwa Sitaani nga tagutwala nga gujjako alangirira naye asigala atambula ne Sitaani bw'akozesa Katonda okulya Sitaani yamuweereza amazzi ogwa kkono mpulira ffe nga ffe tuba tugenda okusaala tufuna ewuzu olaba kkono yanaaza ddyo neddyo nanaaza ki bw'oba weegomba okuba kuwugwa kati onjigirizawa nti wawe busiraamu bwe butuufu ng'omusajja ategeera Bayibuli okusinga ate kiri nkirabira wamu Haji Nadduli ogitegeera n'okwenkana Kulaani anti Bayibuli ebitabo bisatu ebya Bayibuli mu Kulaani mwebiri Haji awo wennyini wengenda okusimbuliza Ssaabasajja Kabaka abadde mu lutalo Alhaji Nadduli abadde mu lutalo njagala kubuuza kibuuzo ebyange tobitera kuba direct sagala bigiraani bimewalanirwa mwabifuna ensonga ziri ezikujja mu bwa simaati ogenda okuba empale ebiraka weewalule mu ssubi bye mwalwanira mu nsiko ng'olaba waliwo kati Mutebi eyali Ssaabataka n'olwaliro Ssaabataka ekibuuzo kiri twika ennyo ati sikutegedde Mutebi yali Ssaabataka ebyo bwa Ssaabataka ebisibitegedde gwowe kinyomo kati Kabaka webale nnyo yali Ssaabataka kati was it a given gift nti baamuwa buwi
kyali kike nekimugibwako neyegatta mu bumu nekimuddizibwa wibale nnyo kaakati obwakabaka buba weebuli n'obuganda obwali busanguddwawo obo tebwe yatugamba there is no more Buganda again here Buganda teriiwo weri olukiiko lwa Buganda teruliiyo weruli gavumenti ya Buganda teriiyo yeri kaakati neebibulamu obubuzi ebyo tobibala nti saafuna omanyi mbadde njagala ogambe nti weebiri ate nkutwale wali eno tubalabanga bemwalwanira baabibawa naye byakiguumaaza ati kyenkugamba akola tabeera omu nze ndidde nnyo mu woteeri era bw'oba olya mu woteeri bamaama bano nga bakuweereza ka tokeni ka thank you okawa yafumbye okawoona akuleetedde wano tiipu njiteeka ku sowaani awo gwennyini ayafumbye nemutuukako tulaba webaza aleese olugendo lwaffe oluganda lugamba nti beebaza asazeemu omukulu bw'asinzira ku mmeeza ano nga bwegituddeko n'aweereza ekifi ky'abaana wansi tebanyiga kubanga buli omu tanakufuna mugabo gwe maama oluba olw'okusalaasalaasala oni nanza maama naye tagamba nti neyaziza taata kubanga taata si yamuwadde maama yagize eki webalenya kale nno n'olwekyo wano obanga Museveni ebyo byaleese nkubiriza abaganda tubeere bakkakkamu embeera etejja kutuuka netujja awo Amini bw'akomyawo enjole yakomyawo n'obwa Ssaabataka ne bukomawo okiraba era n'awa ne famire ya Muteesa ebyobugagga kwebwe bye yali nga amaze okufuumuula abayindi ogwonna mugabo gwabwe butuugerero olwaleero ebyo ebyangu by'okuwaayo Squamaloes 35 ez'Obwakabaka zadda Squamaloes 9 ekyabalangira n'abambejja kyadda ekyamadiini baate banakukiyubuumya nnyo nakyo kyadda mu butongole nekifunibwa n'ebirala bigenda mu maaso ebirala bikyabanja gavumenti ya NRA-FDL mu nsiko eze byemugoba bimwabigoba aje njagala nzire politiko kubanga obwakabaka obumanyi eddiini nkwewuunya eyo nkwewuunya kubanga oli mu byabufuzi kizibu nnyo omanyi kankuli lwaki nkwewuunya kizibu nnyo okusanga munnabyabufuzi ng'ate amanyi eddiini eyo kwaliti oba oginoonya ntono ate era kyebava babula kubanga abeera bisected one a full pagan two a full leader mukulembeze mujjuvu ate kozi pagani atalina ddiini atalina ddiini mukafiri mawangu kigambo mukafiri kyembadde nnoonya ate nga mukafiri nnyo embeera y'ebyobufuzi haji mwenjagala okutwala muze mulina ennyingo naziwulirako naye sijja zikutegeerera gwazimanyi ennyingo bazaali 10 mwenga gavumenti ebibaleese eri mu buyinza ng'ennyingo mwazivaako mwava ebigendererwa byammwe eryabajja eri kolaba bitambula omuzungu alina akagambo kagamba nti obuyinza power corrupts buwabya busamaaza bukyusa obwongo bwonoona okumanya kw'omuntu buyinza okitale bulungi ebyo tebyaliwo mabega eri ebitabo byawandiikibwa nakati bikyagenda mu maaso kubanga Museveni gwe twajja naye nezo ensonga 10 zetwajja nazo takiwukanga ye Museveni oyo yennyini naye olw'embeera ezijja zimuyingiramu ne ssente n'obuyinza byalina ate bijja buli mukola corruption ndabyerabira corruption kwe kukuyingira ekintu ekitabadde mu mutwe ekiwamba kyojjiddeko nti yali corrupted oba yali raped n'obwongo obwo ne babukyusa kyoyita political rape kwe kugwirwa ebitakuleese aji njagala kumanya biki nsonga ki ze weemulugunyaamu gwenga haji nti okusinziira mu kwewalula n'okulya ebitayidde bye twaliko mu nsiko zo tezikwatiddwa bulungi
anti bitwakkaanyaako ekigo kyogedde mu nsonga zaffe 10 zetwakkaanyaako namba 7 egamba we shall redress all of the errors committed by the past regimes. Tunaatereza ebyasoba. Yes. Mpulira. Kaakati no mwebyo ebyasoba mwe tukyasinziira towulira Buganda bwe banja ati ebyaffe ebyammwe byafuuka ebyammwe ne tutamanya ebyammwe ebiriwa ebyo kaawulira byaffe kalina kantu kammwe ka munda nti mwagala tubuulirako ebyammwe byebiriwa nemmenge ebadde ebyogera lunye naye ng'ebyogera maseeneeko ge gatyaki okuguyaguya byabyogeddeko naye nga sikyagamba bweba meeting ebiri mu OB business byensembyayo baba bakooye baga tuli biddira olulala kale aje ntimpulikiranga agamba kyatebe kubanga mu ebyo ebyasobezebwa zi gavumenti ezaaliwo gavumenti ezaaliwo zaddewo amawanga ne gavumenti z'amawanga ago Buganda erina gavumenti yaayo ate ntijjukira nti Buganda ye yakuŋŋaanya ebitundu 2 obireeta mu nfuga ya Buganda bannayuganda bonna b'otunuulire states 12 ezaatugattwako zonna zayingira mu nfuga ya Buganda era states ezo zonna ng'oggyeko Buganda n'emu erina signature ku ndagaano ya 1894 ndagaano ya 9 ndagaano ya 5 zonna ndagaano zaki signature eziko za Buganda netugamba bali baana baffe twajja kubakuza naye bwe tubakuzizza ate bwe batuliddemu olukwe era nga bolaba Abayudaaya ati Yesu bwe yajja yabayamba n'azuukiza n'abafu n'atambuza abalema n'azibula abazibu b'amaaso baabimulangira bulangizi nti kanno naawe weetaase nga bwebadde otaasa banno wewanuleyo eyo yensi njagala nnyo okwesiba ku kigambo kiri ali ekigambo kati gobadde mugundiivu mu byobufuzi ekigambo bw'okwata pawa ekumalamu bw'okwata pawa ekwerabiza yes baani abagoolaba mu ggwanga n'abeerabidde gye baava omanyi mmwe bwadde ne ligambwako ani nyiniryo bw'ogamba nti baani abeerabidde ate eggwanga no lifugwa abantu bameka omu supreme leader wali owudde ayogera ku parliament eri under the president court eri under the president judiciary eri under kubanga abona ebyo yabironda n'olwekyo yemuluŋŋamya eryatu nebwebala nga liva ne ku luguudo eri naye pilot ono alivuga yabatwala awatuufu oba wakyamu ayinza okuba nga ye yayagadde mugobe Dar es Salaam kapitaano agamba nti abajje ku campus mwe gye mwagenderedde okutuuka si gye mutuuka ye nga naye atuuseyo gy'abadde ayagala mpulira yeyo power corrupts obukulembeze bukwerabiza njagala onnyigiremukko wali ku nsonga eŋŋundi ng'oggyeko redressing the errors of the past regimes biki anti ffe twasuubira mu redressing kyali kizibu nnyo okugamba tulizaawo obwakabaka ng'eggwanga nno liri amalgamative tulina ba republican tulina ba neutralists tulina ba monarchist webale nnyo tulina ba federalist onfuna kakati akagambo kano kaali katugatta bulungi mu lyato nno mwe tutambulira nga tekajja kusasamaza balwanyi kubanga nti ate tugende kubanga tugenda kulwanira Buganda era nagamba mukadde wange ne mugamba nti gwe buli kitundu kyotuukamu kyoba okola nakyo endagaano ku ebyo ebikiruma naye waffe Buganda kino kyetwagala kagambo kyakwali akazingiramu ffenna ebigambo ebyo twagala kubanga buli gavumenti yaffe banjaganyaga yes kibayita federo yes mpulira nagamba nti ate wali mutawaana bwe tuli batumaze okuwangula
ng'Abaganda abasinga obungi ekyo kye bagamba that what we shall do. Haji mwagenda okuteesa kulyamu kigambo kyali kikasaka wali mugundiivu mu kuteesa ensonga akonna akasaka ako saagala okabalire muntu mulala kaali kaffe k'abantu abo era nze na Museveni era tebanga oli agamba nti nze nali memba buko taliyo olutalo lwali lwakamala ennaku 14 zokka okugulibwawo zaali 6 February wano zaali 2 February size ennaku 14 kakati abo baali luddawa gombuzaagabuza olutalo lwaluyingira muddi akasaka mukalimabwa bababiri biki bimwateza mukasaka ati era byebyolabako ebidukanye ekintu ekitambula kyemute kugamba nti omuvuzi w'eryato ayinza okuba nga ayimize kukuyiwa Dar es Salaam ng'ate mmwe mwagala Mwanza kaakati yewe mubuuka luvannyuma nga si Dar es Salaam nga kutuuka n'abaga nti nze ebintu byange byali biri mpulira ate munalemera mu lyato Haji bw'ateesa ebintu bya Buganda okubikomyawo kuba nzijukira waliwo enteeseganya z'okuteesa ebya Buganda bidde kyekyagaana lwaki tebidda lwaki bebabaako bya busoole-soole. Pawulo yagamba nti omutima gwagala naye omubiri gwe munafu. Olina omwoyo gunvuga naye omubiri gwo gugaana okutambula n'omwoyo. Totambuliddewo kikyogamba kyenkugamba ffe ng'abalwanyi eyimu gye twalinayo eri era ne ku ssaawa ya leero tefanga ate nga naye ekyali mu myoyo gyammwe kiri kye mwakuba wagendako mu ssabo ne bakulagula nti nabivaako ate kale lwaki obyogera nze ndowooza obudde bulo engeri gye butambula oyinza okukeera noga nti tuluddewo nnyo engeri gye kaakati naffe tutuuke okubuusabuusa eggulu kubanga Yesu yagamba nti ngenze naye akataayi nga tekannasala lujjawo n'emirundi egi nja kubanga ndi wano emyaka kati si 22 kaakati tumuggyemu obwesige kubanga alina ekijinji kiyakutega nti emyaka 10 mu maaso g'abantu lwe lunaku olumu mu maaso ga Katonda ekalize ennaku 2 tulange omugamba Haji kituufu emitima gyammwe gikyayagala teri Muganda nakabala nga Nadduli yali avuddemu kigambo kyakuddiza Buganda bintu byayo naye Museveni tumubimanyi era kyeneeraliikirira nze nafiirwa abaana bana abo bazze oluvannyuma lw'abali abaagenda ate okuddamu okulondoola bino ate tuddemu tuttinga n'omulundi ogwokubiri obulumi buli ekikyo kiba kikyo abaana ba Isirayiri bamala mu Babuloni emyaka 7 mu busibe omu nakiripinga oba 2 3 ne batambulegere kubanga Babuloni ye north east ya Iraq ogenda okuva eyo ogende mu Isirayiri katemerero wawerawo akagendo kawerera ddala naye bagenda okutuuka ku Yerusalemi ng'emifuubeto gye Yerusalemi gyayiika ne kanisa basabiranga nayo yagwa ekyali ekibuga nga kiri mu mizimba ndegeya bibe bye biboggoleramu bwadda n'ategeeza ku banne ne batulika ne bakaaba nti ogamba ekibuga kyaffe kikyali kaakati bw'alaba bw'amala okukaayana bamala okukaaba Katonda ekiraba kuba eddoboozi ky'abantu mpulidde okukaaba kwammwe n'okukoola kwammwe muyimuke kirindi mwenna muddeyo eka muzimbe Yerusalemu ekijja muzizeeko emifubeeto gyakyo ne yeekaalu yange mwasinzirizanga naye mugizeewo bagamba ki nti mazima ddala Mukama Katonda bw'ozizza obusibe ku Sayuuni bw'otusonyiye ne tubanga abaloota kubanga aloota oloota ogwa mu nnyanja ate ng'oli mu buliri ogenda okwenyenya oti ogenda okwenyenya ng'ate oli ku buliri siri ku ntobo ya nyanja ne bayimuka ne bagira ki naye Yerusaalemi tebagizimbira lumu newambadde ng'ekyo Museveni yatugaa nti abanga Abaganda mugende Naggalabi Julayi 31
Ssaabasajja Kabaka tumuteekako nga naye ali maaso abiraba teyerimbanga nti byatuggwamu awo tetwatuuka bw'aba alina abaganda abamugamba bamulimba naye ng'ate batta muvumenti kubanga twandigenda abalidde emabega waffe ne bagibuukamu. mwalitambula nayo fe ababawuliriza ku bitagguka fe ne tugamba waati baasi katulinye takisi sijagamba takisi erimu ekikubo kya bbulu ate bbulu eyo fulowooza naye yemmwebamu bendera ya Buganda gwe togimanyi nkutegedde ani erimu ekya bbulu erimu ekya bbulu neyero ensiwuukirivu ebigambo byayogera ebikolwa byakola birina mulaga nnyo ng'ekyokulabirako bwe buba bwenkanya abulage bwe kuba kwagalana akulage bwe kuba kusangana mu kitiibwa abirage bwe kuba kugabana tugabane agabe ekyenkanyi obiraba ebyo byonna kwegamba nga bwoto bw'omulaba naye kasita kivaamu n'asigaza bukulembeze nenange kyeŋŋambye obwo bukulembeze generation yeyo eba already mufu. Kyogamba njagala onjawulira ebintu bino waliwo agamba nti kyeŋŋamba kyeŋŋambye ng'ali asaatiivu ategeeza kyagambye otegeeza kulagira bulagizi nga kusalawo ne bagamba bwe bati bonoga nti tugende bwe kakati awo oba ogenze n'omuntu omu kankugireyo ekikolwa ekiri mu bintu ebyo haji mwasalawo ne mugikwatako ebizze bikolebwa mu kisanja kyammwe ab'enaalemu fe bizze ne bitulaga eno nti mubuli bafuzi fe temutulaba tulina mugaso kuba mwajjawo ekkomo ku bisanja ne tusirika tugamba ti aba haji naduliwaye kasita bajjewo ekkomo banaatuuka ku kalikonda k'emyaka najjo ne mugibikkulako ne mubikkulako emyaka si mmwe ryo example y'abadikiteeta kakati ne Bulaaya yonna gibale mu badikiteeta gibale mu badikiteeta kano n'olwekyo Bulaaya eriko egirimiti ngoteeko ejaji tutandikire wali kukisanja mukifuddeko ekisanja nabiwulidde ndi musomesa wa history omukwasa omulungi Bulaaya yonna eyayina amatwale mu Africa n'amawanga amalala erina egirimiti eyina tamulimiti asavingako ebisanja bibiri n'ogenda menyera America eyo America si ggwanga ekyo kisi ky'abaddusi kyobola buli omwaki owuninga America yatandika mwaka gwa 1953 Abangereza lwe baakutuka ku Papa n'abateekawo Anglican Church Papa okulwanyisa abasajja abo Bulaaya yonna yalina okugugumuka kyobudola banga buli ggwanga eriri eno mu America gyeriri abasipeyini be ab'omu Argentina era kyobudola banga ne Papa bamugjeeyo ne bajja bamulonda n'omugere kubanga olulatini lwagiraki lwayogera bw'onoogenda mu Bush ab'omu makkati ga America Bangereza odda balaba bw'onoogenda mu ludda gundi ojja kusanga Bafalansa era ddala nga mu sseeti eyo boogera luki kaakati neeyo olw'okuba ekisanja kiri kyenjagakiri ate batambula ate baluwa anti kyekugambye ensi eyo gy'oyogerako ago amateeka gakola mu nsi nto ezaali zifugibwa obumbula nappu twali twagala tusajja kule kaakati obanga Museveni afuze emyaka 34 naye nno Saapolo Kaggwa yafuga emyaka 37 obwakatikkiro okuva mwaka 1809 paka mwaka gw'1927 suubira bwe mubeeri nti okategeera ko okategedde nkawulidde kakati naye dikiteeta
eyinza okuba yali embeera ebiseera ebyo emuleetera ekyo kaakati ofaanagana n'obote ntya obote bwe yalondanga abantu bw'alaba ng'alina omuganda omuyivu ng'agamba nti waliwo okera alina experience ng'olwakuleeteraku kiki akuleetera ekirala ng'akuteekerawo mu experience bw'afuna okero nga wa diguli alina obuyigirize naye nga musoke wa experience nyaga nti tututte kiki ekifo kyabuyigirize kino kyabuyigirize kaakati nga ku makubi abi kufe ku ngule n'amasanga tolinawo owangulira haji muze gavumenti yammwe eri mu yero akabolero ako kendaba akavuddeyo obulungi ku saati feeno tubalabanga mmwe abatunyigiriza nga mweremezaawo ensonga mwazivaako kati mugoba byammwe nsuubira muluddewo nnyo nati kyenakugambye okukasita demokolasi omuleeta n'amala abeerawo saagala olumiriza enzo olowooza nze nkuba obululu bumeka luweero oli mugundi naye kampala tekoma luweero uganda tekoma luweero anti nze nkugambye sikuba sironda mukulembeze wa ggwanga olina akalulu kamu webale nnyo kakati mmwe abasigadde abakayana ekigabagana okwegatta akalulu ne mukawooliijjakana n'abayisaawo ne mugenda ate okudda okwerumaluma ebyobufuzi tebagaba bugabi si byakumpita bwami nga ebintu biriyo ne yesu agambye nti bagalire omusaalaba gwongoberere yambala ebizibu byo ojje tutambulire wamu sikankusitulire nakusangayo olina okujja nagwo omusaalaba mpulira naye kyeŋŋamba haji kyekino nze nkugambye mu kino mwe mutunuulidde Museveni naye nga temunnaba kumanya mateeka oba sharuti za Museveni ffe demokolasi twamuleeta naye mmwe mulemeddwa okuyingira house to house okumatiza abantu bammwe muleekandira mu nguudo mu butale wayagala abeereyo kumala bbanga ki kankuleetera era emboozi eviira ddala mu geto mutubba akalulu geto yeeruwa geto ye mindset y'obunaku eri eyo wansi ero gyebakubira ebibaaba si eyo yewali buli muntu anyigiriza nga tete tuli mu ntebe tulabanga mmwe nti ne bwe tunasinga mu layini mutubba akalulu kaakati ne bwe twogera ebigambo okusuula enju bayibuli ekugambye nti alina amaaso agire ki alabe era alina amatw agire ki awulire ekkanisa kyegamba omwoyo kaakati nze nkugambye bw'otegera akalulu nti ka one man one vote abo bakulemye okunoonya oleekandireyo mu ggeto yo olowooza nti bona oleekandira mu ggeto nange ali ene ew'obulenzi ggeto eneekwatako za tokwatangana ku kibaaba mpulira aji kankuwa ekyokulabirako mwenaaremu mulina obaka mukayita kaki kamyufu ka kyenvu akasengejja kamwe mwe muyisa abakulembeze okumanya akalulu mukabba omukulembeze yasinzireyo n'agamba nti ne bino mbikooye kati tuddeyo ku nkola eyeerusi wano yakusimba mu mugongo feno ne kituwa obujulizi ti olababo kennyini bebba ate akafa akawamu tolowooza nti nno kiri okiwolereza buwolereza Qur'an etugamba n'omutumu yali akyabuulira n'agamba bali mu kwebuuza nti bwembanga nti Allahu akbar katonda mba mulaba oba ndowooza kirala so nga ddala mutuufu oluga nti Allahu akbar bwawole sente mwaka gw'enkaaga omujjukira ti musokotoya sente zange tuyazisasula ogenda okumala okusaala esaala eyo ogimaleko nga eddakiika nga 5-3 zowaddeyo ezibadde katonda esigadde zibadde ku bibyo ne bagamba bali bamaswaba ne bagamba nti fa tujja kubeerawo n'ateekawo ejjubba mmeka 3 endala myufu ddala yakyenvu ddala bweti naye olwo olwali okujja Allahu akbaru nanga Mungu senga asaasidde netwala yakiragala noli nalowooza bulano ogenda okusaza salaamu nga buli omu akkiriza nti owange byagaanyi
akati nawe kyevudde nkugamba nawano bino byolaba olwaleero oba Museveni apalapalanya oba tapalapalanya ebintu bibiri bijja kubeerawo buli ekimu ekirina beginning kirina okuba nawaki n'enkomerero kaakati wano tubadde nga bakuba kalulu mu Burundi n'omusajja gwe bataddewo n'awangula obukulembeze bate tebunaba kumukwasibwa anaabumukwasa n'agiraki naye nga Nkurunziza yamanya nti agenda kufa kaddaako Katonda yasalawo towalananga kibi ku lwa kibi nze ngenda kuwalanira Museveni Katonda yamuleeta ne mission gye yamuwa oli agikontrolinga si ye gwe kulumiriza obulimba mu nkola eya demokrasiya mwekennyini gye mwaleeta gyetubikkanga kaakati tugiri bweru ffe tulabanga abatubikka kirala mulimu okwerondera oyo gwokola ki bwetunalinda Katonda ayamba yeyambye anti kyenda okweyamba mu makulu ago gennyini gekuteereddewo mwoba oyita nange okunzijjaku kutya genda otokota abalonzi bw'onookakasa nti bibiri byakusatu obifunye automatically the power is yours kaakati awo wendeetera obubadi obutuufu bwe mukozesa wano mu kwagala okunzikiriza otokota abalonzi ate munnemesa kubanga buli agezezaako otokota abalonzi abeeko emitwalo gyayitamu okuwangula obote watulabako mu kibuga muno nga tutokota abantu bwali bulumi bw'abantu ekibuuzo kyenkubuuza kyenjagala oyanukule nti wabalaba saabalaba webale nnyo nawano gwe lwaki oyagala kusooka kweraza Museveni nti njagala kukujjako era ngenda kukujjako mutyenga bannanyini buyinza n'ebiragiro kakati wali oba omutidde oba omuwadde kitiibwa gwe tambula mbanaku banno enfuufu evumuvu ettaka mu ttaka gwe kakati kuyega bwemba ndi muvu eri evvu lyonna kweyita mu bebika byammwe ebyevvu ekyo muli abati bonna bakikwata mbwongo mukyalekanira bweru wabitayibwa anti nkugambye sirri wobanga Katonda tugambe mu Qur'ani nti bwobanga osaddaaka sadaka bisirri gabanga mu kyama bayibuli negamba nti ddyo tamanyanga kkono kyagabye wadde kkono tamanyanga ddyo kyagize eki kaakati ate gwe okiteeka mu lwatu ojalewalagenda oyagenda kati bwate wagamba abanga abemanga ndeeta era ng'okyadduka oserengeta waliwo mwami yatusuubiza nti abali Masaka eri mu kyalo tujje mu nnyendo tujja mulaba ng'agenda teyagenda mwina akakodyo namba 2 mututega ababavuganya nga mmwe mubaleese ate nembagoberera netutambula nabo obubadi obwo bulemesezza ebintu okutambula abo nabo bammwe Katonda yatugambira ddala ti ngenda bakema n'ebintu bingi nnyo n'ebigezeso bingi okunoonya okukkiriza kwammwe kaakati nange nnoonya okukkiriza kwammwe n'okukyawa kummwe kumunemye ebyo ebimererezi biva kuteeka mu ddiiro byate byomanga nakole byokulenya obwongo bwo ate onenya balala mpulira nti nno mmwe ajo obubadi obwe muleese bubawangaazizza nnyo mu kutuwuddiisa olw'ensonga nti abasinga eno tuwulira n'opposition mulina ssente ezigigula lwaki ekikulondesa abankuseere kiki bwe tuli mu kinywa ekimu mpulira tuli muvu olowooza nti omuntu eyo ojja kubeerayo mbunkusere bwammwe sooka onoonye emitima eminywevu nga wadde olaba jeno Kasirye bwabadde yes ekyo ekitebe kirina okuweebwa Museveni ng'akimuwa ekitebe kirina okuweebwa gavumenti ng'akigiwa ekitebe kirina okuweebwa omuntu sekinomu naye ng'akigiraki ng'akimuwa naye abone muganja bakoppa omwakoppa keki kyakulekanira mu nguudo njagala okukuleetera obubaka buno kyawe twavuddewo kati tulina Kyagulanyi
Robert Sentamu mugundiivu Muki? era nsuubira mu bukulembeze abadde mbwawa agundidde abadde waludda wajagundiridde nti okuva mu buto azatulaga experience erimbye obugundivu bya geto geta nti kamutegeze haji ensi bye mwateekawo okutukulembera ekisooka munayuganda ekyokubiri okubanga wasoma eddiguli agirina ekirala era okubanga olina byakisibwa bakabona n'abawandiisi ne byatulirwa abaana abato bwebyo byalina omwo yesu yasomawa muhammadi yasomawa sijukirawo college biseera webale nnyo bakabona n'abawandiisi bali webali mpulira gwe bayibuli gyosoma bagiwandiika ddi gyo bali abo baaliwo be bagiwandiika kitegeeza bamanks abali mu seminariyo synagogues kale n'olwekyo mumulemeddwa okusooka bino ebyagundi ndeese muganda situjja kulonda ggwanga twagala busobozi kaakati n'olwekyo obusobozi tetunaba kubulaba guno gwe mulundi gw'omuberebe tetunamala kumalako kisanja kye kyabukulembeze mu paalamenti ng'ombulira alina experience okwogera mu paalamenti n'okulinnya ku mmeeza experience njagala eri yabaami gwabi njagala kiki obukulembeze nti wano na wano na wano na wano bw'anaaba tannaba kulangirira kibiina kyetongodde kwalina n'abakulembeze n'akakiiko akafuzi n'okutulaga manifesito bw'alina okugenda otukulembera mwelimbye kizibu nnyo kizibu haji njagala okubuuza naye gwe buli gw'osanga mu kkubo n'okubadde asibye ettaayi ng'oli munange bamanja mpulayo emitwalo ata ng'otona ng'ogimuwa kubanga endabika yalabika bulungi asibye ettaayi ng'omuzungu mpulira haji njagala olaba nekonkome mu abali ku opposition gibasinga litya kyenjagala okumanya mwebale nnyo beri bali walampa omuti buli lwetutuka ku stage nerinyenyamu nakukyali sigujja kukutuka kunkuba kigu neri walampa nerinyenyamu paka ku matabi waggulu wali osanzeeko ekkonkome wansi erifudde tiryawamatuse waggulu naye gwe abaana abava ku mifenensi ne bayitamu nga bagwa wansi tembalaba awo n'amakonkome gabasinga oyagala kuŋŋamba people power nekkonkome ligisinze tannaba kwetegeka bwawalampa muti ne yesu yakaaba tiraba buli wepeta mutu mukama wange naye byembalagira sime mugiraki simutambule nabyo gwe sooka otunulye nti ekibiina ekyalibadde ekibiina kitambula tya fe twajjali gavumenti okuva mu nsiko nga paalamenti tugirina gyoliwoze wano nga tetuzzekola byakwogerera wano ngenda kukulaga nkulaga ne bamba ba paalamenti abaaliyo nenkola paalamenti gyeyali ekola n'ekitongole ekijasi kyakikola n'ebirala ebiddirako wenjagalaawo wennyini nnyini okubuuliza Museveni ayingidde mu nsiko mu myaka gye yalimu ye experience yagi omusajja yalwana e Mozambique ne baginunula n'alwana mu Angola ne baginunula n'alwana nga gye Uganda ne baginunula kaakati ate abafere nga bano ba Paulo Muwanga bayita Ojoko ne bawamba gavumenti ya DP gitwali tulonze mu kinaana nagati bebigenderera bwe bityo demokrasi tagenda kuddayo kulabikako kituze tugoba tufiirire bwe bityo okwagamba nti nze sijja kudda Tanzania kanzire bannayuganda bannange bwe banansemba we shall fight bwe banaagaana we shall retire olwo muzze nze kyenjagala okwesibako abasinga be mutambudde nabo nga nsimbulizire ku kigambo kiri kyoŋŋambi ovudde mu kusomesa otutte baakadogo kaakati be baddukanye emirimu tolabawoko omunwe gw'essuubi nti ne bano kankubadde ba mu ghetto basobola okukola ne babeera nga abagundivu bwe mwatwala ate mwe masalawo mpulira musuubira Museveni okulinnya kadaala abagambi nti abange mumbagambye mulonde gundi yaga nti mumpa akalulu n'oli owa ghetto najjalaga nti mumpa akalulu n'oli tomanyi gyavudde naye mumpa akalulu obategere olw'omuntu okumanya ekibiina tulaba gundi
Mugisa muntu bwabadde alwaganda Besigye nti engeri gy'otutambuzaamu eteyinza natuwaguzisa lutalo apaana wansi toyina bukulembeze gwate obukayanira waggulu gumala kusimba mirandira kaakati aba people power wansi obasanga luddawa bakuba nobaolengo babalekanira mu kkubo mwabe mu kirindi ne bali abakubeehabeeha nabo mwe bajjira bona ne baleekaana bwekiba kyawamu kirindi kirindi ayagala yayingira agwa yatuula aji era ajagala kutwala mu buufu bwe bumu oyina qualities z'obukulembeze zolaba mu Bobi Wine Center anti qualities z'obukulembeze sindaba ziraba sinnaziraba kubanga tannaba kubaako kyeyakulembedde kyemubaliramu tabeerangako wano okwetengerera otandikira kuba kiyamani bwa siri Local council eyokusatu nentunuulira eggombolola wagirabirira otya kubanga weetandikira okulaga obukulembeze ekifaananyi ky'obukulembeze obuli waggulu abaana baminisitazi be abaana olukiiko oŋŋamba ekitono kyakulembera kino ekitono kikuwa ekifaananyi ekinene nti bw'omukwasa ekinene anakitambuza bulungi saagala imaginary imagination eyo teyamba oyagala abeerereyo ddala reality ajje ng'agaziwa singa nga yali avuganyizaako n'abeerako chairman wa 5 oba n'abeera omumyuka wa 5 oba n'abeera minisita ku lukiiko okufuga 5 olwo aba asembedde kubanga amanya ebiva mu byalo ebiyingira wano n'ebiva wano kubatoola ebinaagenda mu palamenti kakati goyinza okulowooza nti bona ogenda ne bakulonda ku palamenti buli kaseera ojja kuteesa ku kyannamukaaka olukiiko oluteesa ku kyannamukaaka luli masaka tonnaba kubisengejja bw'obanga gwe aguwulidde mu byobufuzi avudde mu nsiko mpaka wano omuwa tayimu kaseera kikasobola okuba nako okwetereeza kaakati akaseera akajja okumutwalirwa amale kutereeza kibiina kijja kumuyamba n'abakulembeze baalimu ate kijja mumusangulako obwa dikiteeta okategeera bulungi ng'atandika okuyiwa okutambulira wansi w'amagezi agamuweebwa obukiiko obwo ajja kuba asajja kuddembuwemu mu mbeera y'okunyigirizibwa ajja obudde obwo bukyaliwo kubanga bakugambyeko mu luvannyuma lwa sabbiiti 3 ezijja mu maaso uganda esituka ate seetuka naye obulamu bugenda ekyo tokyeraliikiranga singa bwetutunulira nti obulamu bugenda n'amayumba amalungi tetwandigazimbye ne bizinesi ez'amaanyi tetwandizikoze kubanga tugenda leka ensi okusinga bwewagisanga giyitemu oli ku lugendo naye gireke nga okusinga bwewagigira ki ekagamba nti bwenajja mu nsi muno twatusula mu nsiisira n'olwekyo nno kera twongere kubeera mu nsiisira za ssubi genda n'omulembe ku nsonga eyo yennyini tolowooza nti nno yali badde agyesibako nagakangireke ng'eteredde kaneyamba amaanyi gennina n'obuwagizi anti kyenkugamba ye ageebala agamanyi naye ate ensi tegalaba nga bwenaaba mugoberera anti nze nakugambye edda okugoberera gwe ensenene bwe zimala gagoberera tezijja kuttaala oba nazikwatira bazirye owaliko ekitaala kyo ensenene zijja kumbe zijja mu pipa zijja eringira mu kasepiki nga ziri ku kyoto kanzijeko ku levu ya Buganda lwaki abasajja abaganda temuwagira muganda munnammwe ngazze kubanga waliwo ekirumirizibwa nti abasajja ababadde mu gavumenti bazze beekwatako ng'abatono ab'eggwanga erimu era omwateerawo munna akabega enkokola nga zisussa ate wano ku ttaka lyaboobwe wano ngamba erinnya nga Kyagulanyi Ssentamu bwe liwulikika ate tewavaayo nnyo bannakigoye bakangaka kuteerawo nnyo mugongo ogwo kulaba nga n'ebyaffe ndowooza biri bulukiro senga abaddewo wano n'aliyogedde alaba ajja kulaba era muganga era ago amagezi nali nga muwadde nti bino ekkubo ly'okutte oli kufu era abajja okukutemula beba abakuleekaanira mu mbiri zaabwe
ayagala singa nga bali ku mugongo gwo singa tebakyalonda ate enkiiko ndala ziri kunyweza bibiina byabwe singa badde batambula naawe Wes. singa tebaddayo mu bubondo buli ate kunyweza bubondo bwabwe gwengala eno baba banonye ekigwe ngalabira ewala anti nakugambye nti bw'obanga oyagala kusomoka olaba eryato eddamu kaakati banaamenya ebibi Kyagulanyi talina bibi bujja kumbadde kuba talina we yali akulembedde ofuna bulungi bagamba nti butugenda n'omwana ono kaakati bali abaalemererwa dde okusomoka okugenda ekutuuka emwanza bagenda okulaba ng'eryato lino ddamu si lyakusenerera mazzi tunalemererwa ebuziba n'eryennyika nga babuuka so si kwagala lyato wadde alivuga wazira saabisi yalo gye baagala etuuke bakole ebyabwe oyagala kuŋŋamba nti abajjawo okumpi ne balaga amaanyi bagoba birala bagololero gusawa bende basifudde nga nawe tofudde oliddayo nojja nogamba